Oli kuvika exclusive ne Wonder Boy UG YouTube channel ziri biri zikutusaka gabaga kagwamu buli kanimero kegwanga Uganda. Tuli kutunulira surprise eyo omukyala wa Kapere Kapere yakoledde mukazi we bambi ali olubuto ye gyayita baby shower ne wankubadde betukinterpreting obulungi eno yabadde surprise party. Bambi olwabadde okuggulawo bwati bamulibye mukazi wattu nga bamujje waka nga bamugamba bamutwala ku paka last emakindi kulyako kya misana era Kapere yamusindikidde muntu mulala ekyamwewunyisiza ng'awoolaba ali mu kubabuuza ate mundese ku Vox mwangambye muntwala ku paka last nga bamugumya bamugamba ogenda kulya ekyemisana n'agamba kati ate kamera zino zaakijjukira anti olwabadde okuggula oluggi bwati omukyala amaaso gatuusikizidde mu bannamawulire abasukka 20 nga kamera zimutunuddemu n'agezaako okubuuza Kapere yaaliwa. Kale subscribing wano ku Vic exclusive ne Wonder Boy UG bambi Vic Genius the songwriter anze nkuweereza nsaba bambi ompagire onfollowing ku Vic exclusive YouTube channel yange ne Wonder Boy UG zonno subscribing ku kati buterevu katweyune mu video ngenda kubamba nnyonnyola ewayinza okuba wazibwa okutegeera na biki ebyabaddewo we mutabadde. Kapere ogenda mulaba Obwe mukwano. Siara kulabu. Kapere ogambye ki? Matwa. Kino kikoledde mukwano. Nkwagala nnyo ddala. Nkwagala nnyo mukwano. Ebbanga ly'omaze bannaye sirina kwogera sirina. Ebbanga ly'omaze naawe mukwano. Jakulimba mukwano nkwagala nnyo mukwano. Sirina ssente naye akatono ke nafunye naye nasobola okukakola kyankula tewogenda kutuwa mukwano. Nabwe kiti ababadde ku mukolo ne twolekera ne kamera zaffe nga bagole bakumba bagenda munda mu Vox Club omukolo babadde bategese okubanga batuula. Kapere ng'agezaako okutambuza omukyalo n'omuzito abulayo ennaku embala obubala okusobola okubanga asumulukuka era nga sikaani ebagamba basuubira omwana wa bulenzi. Jjukira nti yasooka kuzaala mwana mulenzi ne baddako okuzaala omwana omuwala akati sikaani yabagambye nti basuubira mwana mulenzi. Awo Kapere yakubye peke mukyala we ne bamubuuza oba ne tumubuuza bannamawulire Kapere what have you done? Ontyo kiki kyokoze gwe? Ne mukwano soko subscribing enzije n'emboozi mpola mpola bwetyo bwe tugenda okutambula. Okulumya abasajja mwenna abali mu Uganda nti bakyala bammwe ebbanga libabeera nammwe nga babazaalidde abaana bakoleza engwe bakusiimulira ennyumba buli kimu nakulabirira abaana kati kambalage nti nange ndi musajja mu nsi nange nsobola. Basajja kibuulumya abo b'ogamba gye bali ate nno kibalaga ate n'ebirala bikyajja. I love you. Era nabwe kityo yayongedde okulumya n'okusesa bannamawulire bannange n'omukyala nawulira essanyu nga lyonna bambiri mu buganya amatama akamwenyumwenyu katasobola kugamba nti yasuze akalowoozezaako nti omuli awo kanaabeera ku matama ge olunaku olwaleero. Kale ne tubeera nga tweyongerayo era nabwe kityo n'amuyingiza munda mukyala muzito sikaani bambi yabagambye basuubira mwana mulenzi gwe bayinza okuzaala. COVID-19 Kapere tamufunyeemu kizibu kyonna okuggyako okufunamu ekirabo era ennaku ezo zonna ze babadde mu lockdown emyaka kati 2 sofa alina ekirungi kyajjamu omukwano nga gubasaza mukamu. Nkale awo katuyingire mu kifo mwennyini munda mwe babadde batusetinze okubanga tuteekateeka omukolo guno gutambule bulungi mu maaso.
ate mwana wattu twalwa bwe tutyo twayingira munda olumbanyumiza akabozi koli mukulabako kale singa emboozi zonna twalinga tuzinyumyanga muzirabangako singa binyuma nkale soko subscribing ku Viki exclusive ne ku Wonderboy UG bwoba mpya ku YouTube channel zaffe zombi. Thank you so much for supporting naffe mutwongera amaanyi okubeera nga tubaweereza. Mukazi wattu agenda yingira mu kafuba nange nga bakadesigninze nga paradise banaye nga takisuubira myaka emeka nga Daddy Kapere tamutwalangako out okuva roko down jukira mbisera biri yalinga amutwalako out obolumu naye kati lengero lukunkumulirwa abannamawulire ababadde batunuza mu mukyala Kapere kamera nga yakedde ku machanga tachimanyi nako moreover we yafunira olubuto lwonna teasuubira nti Kapere asobola omukolera baby shower nga Kapere bwe yagise newankubadde ffe twategedde nti bagiyita surprise party kati Kapere bogerezeganyamu wano kimbi biri omuziki gukoona omuziki bwe gukoona Kapere agamba nedda mukyala nyenyamu agali benjole nga tonnatuwa na speech yo then nange wengenda okusinziira nkuwe speech yo speech ey'omukyala ono omukyala Kapere owulira ebigambo ebinyuvu mbambi n'amukwatako mukyala muzito yatugambye sebayoza n'ebintu ewakoyo gwolaba baserebu singa kale mukopa embeera z'omukulu ono Kapere mukyala we speech gyawadde badde eri very touchful njagala kubanga njikuwaako owulire ebigambo ebiva mu famire z'abantu bano ababiri they are born different naye wowetegereza enjawulo eriwo mu buzaale bwabwe bambi tewaliiwo njawulo y'amaanyi wakati waffe abantu abalala nabo nga bwe tubalaba. Let's see before bambi nkusaba subscribing mukwano fa batalina toko mwe akazindaalo tumubuuze mukwatire mukyala embosi nawe oli bubi owulira otya okubanga omukulu Kapere avuddeyo n'akuteekerawo ka surprise kana omukwano yogerako nnyo essanyu ly'amaanyi baneeryo munda zibanaye mwebale kunjagala mwebale kumbeererawo sijja kumenya buli omu naye banaye buli awulidde kino banaye bambi mwebale kumbeererawo mwebale nakunjagala mbadde sisuubira nno mukama w'amaanyi. abantu abasinga balowooza nti Kapere si muntu nga balala era emirimu tagisobola. Tetulina microphone tewali kyakasobola buli kimu akisobola bwenga bamulaba eyo abamu nga bamulaba ne bamujajinga tewali kyatasobola joga atalinga lwasa mama nedda wanjawulo mukko ali perfect simanyi lwase simanyi kale nayenze ngono omuntu wangu embeera naye yenga bwe mumanyi tewali kimulema buli kimu akisobola. kati mugenda kubanga mulina abaana bameka? tulina kubanga tulina abaana basatu ono wakusatu gwe nnina. Omusajja akubye ekirayiro wano naga atali kwabulira abakazi mumanyi okutuuka ne mwekyanga wooyo nyirira nawe kuba ekirayiro omusajja omulage nti tojja mwawuza nange musuubiza nti sigenda mwagalirako basajja balala mwagala tusigale nga tuli bumu nga tukwatagana ate nga twesiga Katonda. abantu abasinga bagamba nti nno oli mulungi nnyo Kapere kiki ekyakusikiriza okuba nga oyagala Kapere? ate mama si muntu era naye muntu alina okwagalwa. Kanjawulo ki kyalina abasajja nga ba Ivan ba Edi tosobola sikiddamu kyama ki ekiri mu Kapere? muli mu baana basatu tubulayo bameka ku ngalo? mulina abaana kati kumpi basatu katubali basatu bano bamala omusajja ngakutaddemu ebinusu sajja muganda ateekamu naye tusoke tuwumulemuko okoyereba tusoke tuwumulemuko tudde amale okunzimbira awo tujja kulaba ekiddako. abasajja nga basenga Sebbanga
ababeera banyonyoza Kapere bubaka kiboyinze baba Why sijja kwogera munne bano ba Uganda tosaayo kikyo babeera mu Katemba simanyi naye nze munne sijja kwogera kusebanga no Tata Trump sijja kwogera kwanza ebyabwe sibimanyi. Okay, omusajja tujukizemu ka moment nga mwakeefuna ka moment era nga bwe mukalabi wali mu kusooka bugambo kyobwo oba bwennyini obwamufulo ow'enjawulo ku balala oba bwennyini abo bagambye. Okay, Kapere sebo tuzze ku Kapere yavayo n'agamba nti bamuloga kituufu bamuloga nkiba teyeevuga Imirira Kapere tandikirawo ojja bitubone mulisaayo ate munnange naakulwisaayo ng'eyo tuvuddeyo Kapere nga bamugamba ddamu okuba mukyala wo peke ng'agamba ebyo bintu buzanyo bwange bwa bulijjo nakibakoledde luli temwakirabye wano twolekedde moment we basalidde keke era ng'oyo omutabani gw'olaba basitula ye mwana mulenzi Trump omwana wa Kapere omukulu omulenzi adeni akakawala kola bakasibye obuviri akatudde ne mami wako akebayita ka Queen ye second born waabwe era nga twamufunako mu interview Kapere mu lunaku lumu n'atugamba nti omwana we owokusatu asuubira okumutuuma erinnya erya president eyaliko president w'eggwanga erya America nti abaana be abatuuma mannya agabakulembeze ba mu America so tusuubira okuba ng'onoba anaamutuma linnya kikozi nti mwana mulenzi oba naamutuma jetrani Obama it's okay so awo wetuli essaawa zino Kapere yabadde agezaako okubanga abalira mukyala we basale cake eyabadde ennungi nga bw'ogiraba cake eri beautiful era ng'eno ebadde eraga omulamwa gwayo nti gwa mwana era ekifaananyi baataddeko kya bugatto bubiri obwa baby agenda okubeera nga azaalibwa. Nkusaba mukwano nfollowingako ku Instagram, TikTok, Facebook n'emikutu emirala nkozesa Viki exclusive VIC nga bw'ogirabaawo ate era ku YouTube yange nkusaba osubscribingeko wano ku Viki exclusive then ne ku Wonderboy omulimu gojja okuba nga onkoledde gugenda kuba gwa ttendo nanyumizanga mu abasubscribing ate era nga bwe musharinga so koleke katini nnyo okujukize nti shows zino zitekebwamu ensimbi bannaffe babayita ba Baron and Sons banono nga basangibwa Kireka Kamuli Road ezeze number 1 sizolaba bobo yagala kumaka emberenge akumaka ebinyebwa beba official sponsors baffe abatuteekamu ensimbi okubatuusaako videos zino wonna ate mu buli kadde so tuzeeyo keke bagisaze kati moment esinga okunnyumira era yasinze okukola eggulire ewedda gye mutannalaba fenna gye tugenda okubanga tutuukako mu kaseera kano ye moment Kapere weba mugambye nti kati gabula omukyalo oyo eyo sigenda nakujoogerera kati kanjogerere wano katandika butandisi Kapere ng'akwata keke ng'agiriisa omukyala nga mukyala ayasama agirya mu ngeri eri romantiki bannamawulire tuwaga tugamba ssebo Kapere kalume kala toba nanyumizangamu abasubscribing alaba omukwano kalume nja kaluma nawekityo kankalume n'akalume omwami Kapere obugalo okuva mbannamawulire n'abantu ab'ebitibwa abadde bakalidde ne babumukubira Kapere yakalidde mu ngeri eri romantiki nabwe kityo bagenze maaso ne beeyongerayo ne basala kakeeke ne bagabula abantu bannange twanyumiddwa nga bannamawulire bukyanga nsakaggulire I think lino lyanyumidde nnyo nabwe kityo bambi n'agamba omukyala tasaanidde kuyimirira bbanga ddene munzikirize mmwe bannamawulire omukyala muzzeeyo wali wansi asooka atule bulungi mulyoke mweyongereyo n'emikolo emirala naye nga bw'omumanyi Kapere yagambye nedda kansooke nzigye keke nkeyongeze sinakindi nga before tannagabula bantu yasoose naddamu n'akeeyongerako kabaiti era abo bonna bannamawulire be babadde bakuŋŋadde wali eri ku Vox Club esangibwa emakindi opposite H&M okuliraana paka last era nga kumpi ne woofiisi za Viki exclusive awo wennyini we ziri
Nabwe kityo twayolekera dance wano wetutandise Kapere ngawuliriza ddala kitufu akana kange munda kasamba oba nakatuma Barack Obama ajjukira nakugambye nti abaana be bonna yatugamba mu exclusive interview mje twalimu naye nti ayagala kubatuma manya g'abakulembeze oba abantu abamaanyi mu ggwanga erya America era ekiroto kye agamba ayagala ku flightingako alinyeko mu ggwanga erya America ate kisinga okuba ekyamaanyi tayagala ku flightinga ng'aliye kayagala ne family ye n'abaana basisinka n'abakulembeze abo mbera y'ensonga lwaki abatuuma amannya ago abaana be basobole okusinkaganako ku bantu ab'amaanyi bwe batyo nyumyemu konga bo abamanya n'amanya abo babadde bazinira kayimba akamanyiddwa nga ensonga aka Pastor Wilson Bugemba akagamba nti Katonda yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ensonga nange nno temunyome voko ninamu namwete Kapere yafukamidde wansi anagamba Mukama Katonda amusaasirira muyambe mukyala woono bambi asumulukuke bulungi bebi ali munda naye aveeyo nga mulamu ane maama musanya asobole okufubutukayo nga ddala kituufu akyalina omukka ogussa ate era nga n'obulamu bwe bambi tebukoseddwa nnyo kyamaanyi Kapere ayesunga okubeera taata omulundi omulala ate era agambye ye nga yakyayagala abaana bangi okujjako omukyala mu bigambo bye mwamwewuliddeko ng'agamba nti okuddamu okuzaalira Kapere bambi yandyagadde asooke nga asooke abeere nga amaze kumuzimbira amaka ag'ekirooto kye bwe basobola okukuliza abaana baabwe bano ne babajja mu mizigo mwe bali sofa as per now nkwebaza atambudde nange ku Vic Exclusive wamu ne Wonder Boy wonna wondabidde bondabira ku Vic Exclusive subscribing abompulirira ku Wonder Boy UG era nayo subscribing yo handsome guy at this time around temundabyeko ku camera naye mbadde behind I think era mbaweereza omukolo gwonna okuva gutandikira paka awe gusembera nkugamba buli lwo subscribing not following ku mikutu gyaffe Vic Exclusive everywhere Wonder Boy UG everywhere nziramu nnyo amaanyi naye mbanonyeza content no kirala kisembayo ateweerabira kugenda mu barwana nsanze ekireka neweefunira obuuma obw'omulembe. I love you so much. Nawe yogera keja. Bana buli yenna ali eyo okujja okwegulira akuuma kuba kakati nze sindise ssente zange olwaleero era akuuma kakano kantuuseeko nkafunye okuva mu Baronald Sons ekireka Kamuli Road. Neera nze natandika okwenogera ssente n'olw'ensonga eyo bakyala bannange mwenna abali eyo muleke kukkiriza COVID batuulako. Njagala mugende musindike busindisi ssente deliverance akuuma nga kakutuukako deliverance yaba Ronald Sons. Tulina ekika ky'emberenge oba seeds ezisiikibwamu popcorn. Popcorn oyo mulungi manyisi nti buli popcorn abwatuka kati balina ntisanizi twasala tuti bakasumazi bafuna obuzibu okufuna ekika ky'emberenge ezizibwatuka obulungi kati popcorn oyo wali ku office abwatuka obulungi gwe kola order yo eyetaaze emberenge ezo ne akuumaako tujja batubikutuusaako wona wooli ne Ronald Sons ekireka bayiriza kuma akasika popcorn sika masanyalaze weyambisa matumanda gasigiri